okubala essula 16. Awo Koola mutabani wa Izukali mutabani wa Kokasi mutabani wa Leevi ne Dasani, Abiraamu batabani ba Eriyaabu ne Oni mutabani wa Peresi batabani ba Lewubeeni ne batwala abantu ne bagolokoka mu maaso ga Musa wamu n'abalala ab'oku baana ba Isirayiri abakulu b'ebibiina 250 abaayitibwa mu kkuŋŋaaniro, abasajja abaayatiikirira. Ne beekuŋŋaanyiza ku Musa ne ku Alooni ne babagamba nti, muyinga okwekuza kubanga ekibiina kyonna kitukuvu, buli muntu ku bo era Mukama ali mu bo. Kale mwegulumiza ki okusinga ekibiina kya Mukama? Awo Musa bwe yakiwulira n'avuunama amaaso ge n'agamba Koola ne banne bonna nti, enkya Mukama anaalaga ababe bwe bali n'omutukuvu bw'ali, era anaamusembeza gy'ali. Oyo gw'anaalonda anaamusembeza gy'ali. Mukole bwe muti, muddire ebyoterezo, Koola ne banne bonna, muteeke omwo omuliro, mubiteekeko obubaane mu maaso ga Mukama enkya. Kale olunaatuuka omuntu Mukama gw'anaalonda y'anaabanga omutukuvu, muyinga okwekuza mmwe batabani ba Leevi. Musa n'agamba Koola nti, muwulire nno batabani ba Leevi, kyali kitono gye muli Katonda wa Isirayiri okubaawula mu kibiina kya Isirayiri, okubasembeza gy'ali, okukolanga okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama, n'okuyimiriranga mu maaso g'ekibiina okubaweereza, n'okusembeza gwe ne baganda bo bonna batabani ba Leevi wamu naawe. Era munoonya n'obw'okujulira, era munoonya n'obwakabona, kye muvudde mukaŋŋaanira ku Mukama, gwe ne banno bonna, n'Alooni y'ani mmwe okumwemulugunyiza? Musa n'atuma okuyita Dasani ne Abiraamu batabani ba Eriyaabu ne bagamba nti, tetujja kwambuka. Kyali kitono ggwe okutuggya mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, n'otulinnyisa okututtira mu ddungu, era naye n'okugwanira ne kikugwanira okwefuula omulangira ku ffe, era nate totuleese mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, so totuwadde busika bwa nnimiro n'ensuku ez'emizabbibu. Oyagala okuggyamu amaaso abantu abo? Tetujja kwambuka. 15. Awo Musa n'asunguwala nnyo n'agamba Mukama nti, tossaayo mwoyo eri ekyabwe ekiweebwayo, siibajjangako na ndogoyi emu, so sikolanga bubi n'omu ku bo. Musa n'agamba Koola nti, gwe n'ekibiina kyo kyonna mubeere mu maaso ga Mukama, gwe n'abo n'Alooni nkya. Muddire buli muntu ekyoterezo kye, mubiteekeko obubaane, muleete mu maaso ga Mukama buli muntu ekyoterezo kyo, ebyoterezo 250. Naawe n'Alooni buli muntu ekyoterezo kye, ne baddira buli muntu ekyoterezo kye, ne babiteekako omuliro, ne bassaako obubaane, ne bayimirira mu mulyango gw'Eweema ey'Okusinkanirangamu wamu ne Musa ne Alooni. Koola n'akuŋŋaanyiza ku bo ekibiina kyonna ku mulyango gw'Eweema ey'Okusinkanirangamu. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira ekibiina kyonna. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, mweyawule wakati mu kibiina kino, ndyoke mbazikirize mangwago. Ne bavuunama amaaso gaabwe ne bagamba nti, Ayi Katonda, Katonda w'emyoyo gya bonna abalina emibiri, omuntu omu ng'ayonoonye, onoosunguwalira ekibiina kyonna? Mukama n'agamba Musa nti, gamba ekibiina nti, mugolokoke muve mu weema ya Koola, Dasani ne Abiraamu. Musa n'agolokoka n'agenda eri Dasani ne Abiraamu abakadde ba Isirayiri, ne bamugoberera. N'agamba ekibiina nti, mbeegayiridde muve mu weema ez'abantu bano ababi, so temukoma ku kintu kyonna ku byabwe, muleme okuzikirizibwa mu bibi byabwe byonna.
Awo ne bagolokoka okuva mu nnyumba ya Koola, Dasani ne Abiraamu enjuyi zonna. Dasani ne Abiraamu ne bafuluma ne bayimirira ku mulyango gw'eweema zaabwe ne bakazi baabwe ne batabani baabwe n'abaana baabwe abato. Musa n'agamba nti ku kino kwe munaategeerera nga Mukama yantuma okukola emirimu gino gyonna, kubanga saayima mu magezi gange nze okugikola. Abantu bano bwe balifa ng'abantu bonna bwe bafa bulijjo, oba bwe balijjirwa ng'abantu bonna bwe bajjirwa, kale Mukama nga teyantuma. Naye Mukama bw'anaakola ekigambo ekijja, ettaka ne liyasama akamwa kaalyo ne libamira wamu n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu buwunya, kale munaategeera ng'abantu bano bannyoomye Katonda. Awo olwatuuka 31 bwe yali ng'agenda okumala okwogera ebigambo ebyo byonna, ettaka ne lyatika eryali wansi waabwe. Ensi n'eyasama akamwa kaayo n'ebamira n'ennyumba zaabwe n'abantu bonna aba Koola n'ebintu byabwe byonna. Bwe batyo bo n'ebyabwe byonna ne bakka nga balamu mu bunnya, ensi ne basaanikira ne bazikirira mu kibiina. Isirayiri yonna baali babeetoolodde ne badduka olw'okulira kwabwe, kubanga baagamba nti ensi ereme okutumira ffe. Omuliro ne guva eri Mukama ne gwokya abasajja 250 abaawaayo obubaane. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona aggye ebyoterezo mu muliro, naawe ofuke eyo omuliro, kubanga bitukuvu. Ebyeterezo bya bano abaayonoona ku bulamu bwabwe bo babifuule essowaani eziweesebwa okubika ku kyoto, kubanga babiwaddeyo mu maaso ga Mukama. Kyebibeeredde ebitukuvu era binaabanga kabonero eri abaana ba Isirayiri. Eriyazaali kabona n'atwala ebyoterezo eby'ebikomo abo abookeddwa bye bawaddeyo ne babiweesa okuba ekibikka ku kyoto, okuba ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri munnaggwanga yenna atali wa zadde lya Alooni alemenga okusembera okunyookeza obubaane mu maaso ga Mukama, alemenga okuba nga Koola era nga banne, Mukama nga bwe yamugamba n'omukono gwa Musa 40. Naye ku lw'enkya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni nga boogera nti, mwassa abantu ba Mukama. Awo olwatuuka ekibiina bwe kyali kikuŋŋaanidde ku Musa ne ku Alooni, ne batunuulira eweema ey'okusinkanirangamu, era laba ekire nga kigibisseeko ekitiibwa kya Mukama ne kirabika. Musa ne Alooni ne bajja mu bwenyi bw'eweema ey'okusinkanirangamu. Mukama n'agamba Musa nti, mugolokoke muve wakati mu kibiina kino, mbazikirize mangwago. Ne bavuunama amaaso gaabwe. Musa n'agamba Alooni nti, ddira ekyoterezo kyo oggye omuliro ku kyoto, oguteekeko omwo, osseeko bubaane, okitwale mangu eri ekibiina, obatangirire, kubanga obusungu bufulumye eri Mukama, kawumpuli atanudde. Alooni n'addira nga Musa bwe yayogera, n'adduka n'agenda wakati mu kibiina, era laba kawumpuli ng'atanudde mu bantu. N'ayimirira wakati w'abafu n'abalamu, kawumpuli n'aziyizibwa. N'abo abaafa kawumpuli baali 1,470, obutassaako abo abaafa olw'ebigambo bya Koola. Alooni n'addayo eri Musa ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu, kawumpuli n'aziyizibwa.